okuwoomya ebitundu by'ekyama woomera bbaawo woomera omwagalwawo woomerwa omusajja wo muwoomere naye akuwoomere. Sekisi kyekintu ekimu ekireetera omuntu okubeera nga musanyufu. Omuntu eyeegatta abeera musanyufu, ayina engeri gy'afaananamu healthy. Naye bannange nga tonnagenda eyo ku kwegatta owooma, kw'okuwooma owooma. Woomera omwagalwawo, leka bbaawo akuwoomere, leka bbaawo naawe omuwoomere. Woomesa Nabunyayo, giwoomese ebeere nga ewooma bulungi nnyo nti nga gwasinga okuwooma. Nze nabeeranga edda nga neebuuza ki ekyendesa abasajja, lwaki omusajja yeebaka n'omukazi n'amuddira emirundi egyo gyonna. Munnange ekyama kiri mu kuwooma. Bakazi bannange muwoome, bakazi bannange mwewoomese, muyige engeri gy'olina okuwoomyamu Nabunyayo ng'omusajja olukombako we tasobola kukuddira. Asobola okwenda n'ayenda naye biri ebirungo by'oyina mu Nabunyayo mu pusiyo bigenda kumuzza nti gwe weekalanga. Abakazi bakola ebintu bingi nnyo okuwoomera abasajja, naye ffe twagala tukikole in a natural way. Bintu ki by'osobola okulya ne bikomyawo obwagazi? Bintu ki by'osobola okukozesa n'obeera ng'owoomanga Nabunyayo ewoomanga mubisi? Ng'omuntu waakukombako bano abagwa ebbakuli, waakugwa ebbakuli ajja kuba agikugwa paka. Bye bintu ebimu bye ngenda okubalaga. Gwe nno muganda wange atanaba kubanga osubscribingako no YouTube channel, ogenda subwa ebintu bingi nnyo. Togenda kuyiga, togenda kusoma, jangu otwegatteko. Iffe tukola research amala ne tujja ate era naffe ne tubituusaako ku mmwe abantu baffe abeetaaga okumanya ebintu nga bino. Nabagamba emboozi nga zino tuzwetaagira ddala, ye emboozi nga zino tuzeetaagira ddala. Era baganda bange oyina okuzinoonya, oba oli muwala oba oli mulenzi, jangu obeere nga otwegattako, obeere nga oyiga. Emboozi zaffe zino tezeesitaza. Olunaku olwaleero njagala kwogerako ne baganda bange abaana ab'obuwala. Otya bw'olina okuwoomesaamu Nabunyayo, otya bw'olina okuwoomesaamu ebitundu byo ebyekyama ng'omusajja akulyako tagenda kukulekawo, agenda sigala ng'akulya. Wabanga oli nga mufumbo ogenda kumulalula abeere ng'alowooza gwe wekka anti wano walungawo n'okoowa. Keka vidiyo no kengenda bakolya ngenda balaga batya bwe ngenda okuba nga intabula eddagala lino eno ly'olina okukozesa nga tonnaba kwegatta na mwami wo, ly'ogenda okuba ng'okozesa nga tonnaba kugenda mu kazannyo, nga tonnagenda mu sekisi, nga tonnagenda kawolongojjo, tonnalinnya madaala kubeera nga okituukako. Muganda wange, keka vidiyo no kengenda balaga otya bw'olina okutabula eddagala. Twetaaga bintu bitono nnyo. Twetaaga omucungwa ogwengedde obulungi ogulimu amazzi, ogwo nno nga gulimu vitamins, ate nga naaga amazzi tugeetaaga. Ne twetaagayo omubisi gw'enjuki, era nagwo ngenda balaga engeri gy'ogenda okuba nga ogutabulamu. Ebintu n'ebyo byengenda okulaga w'obinywa nga tonnaba kwegatta. Muganda wange, trust me, obwomi bwonna bugenda kuba nga bukuyingira ate nga byongezaako ne ku mazzi. Yes, kambatwaleko mu kavidiyo engeri gye tutabulamu dino eddagala, naye nga sinaba batwala mu kavidiyo. Baganda bange, sooka obeere nga osubscribinga. Ekigambo subscribe kibeerawo awo, akadde wano waggulu notification ebeerawo, gikonemu. Bajja kuba bakuwa message bwe tutekayo video empya. Nange mwana muwala Shila adeta katugendeko mu musomo gwaffe mu ka video nga tutabula eddagala deni nkomewo.
ndowooza engeri gye tutabulamu eddagala lyaffe eryo mulirabye bulungi. Baganda bange abaana ab'obuwala kigezeeko tojja kwejjusa, ojja kunneebaza. Woomesa ebitundu bye ebyekyama, Nabunya muwoomese, Pipi muwoomese, tewali kikwetaagisa kiri awo kyamaanyi. Just ebintu by'olabako bulijjo gwe yiga engeri y'okubitabulamu, yiga engeri entuufu gy'olina okubikozesaamu na budde ki bw'olina okubikozesa. Trust me, ojja kuba gwakyasinze okuwooma mu bakyala bonna. Tubeerayo eno nga ffe tuwooma, nga twewoomesa. Kyova olaba munnange nti omusajja yenna akukwatako tayinza kubanga akwerabira, ne wabanga ayagala kubanga akukubamu kamu adduke. Muganda wange buli obuwoomi bujja kuba bumusika. N'obeera nga wakyawagana nadde omusajja naye nga abeera akwegayirira buli ddakiika muddemu mwegatte ng'akugamba Adita wampoomera, bannange Adita owooma, bannange Adita wankolera, bannange Adita gwasinga. Naye nga ekirungo kiri ekyokuwooma mu ekiri yadde nga weetaddemu ebirungo muganda wange, waliwo ebintu ebirala ebigoberera nga okusika. Abakyala bannange musike abalongo babeereko ate nga bawera. Baganda bange abaana ab'obuwala mubeere nga munaaba bulungi nnyo. Yes, gy'okoma okunaaba obulungi ennyo. Nabunyeeyo eyina engeri gyewunyamu obulungi nga strawberry anti ng'ogikozeeko bulungi. Baganda bange abaana ab'obuwala mu treating infections eziri mu nabunyaa zammwe, anti we treating infections ezo ogenda kufuna amazzi g'obadde toyina. Ebyo byonna ebiwuka ebibadde bikonjera amazzi okubanga gafulumootera owoomera omwami wo, muganda nga ogenda kuba obisiga beere nga gayitawo buyisi, obeere ng'okola bukozi bw'otokontola bukontozi. Ekirala baganda bange kye mulina okukola mmwe abaana ab'obuwala okuwoomera abasajja bammwe, bannange mwekuumire mwebbugumu munda. Nabunya muzireke zibeere n'ebbugumu, Pipi wo muleke abeere nga n'ebbugumu. Munnange omukyala ayina ebbugumu tawoomye woowe. Jjukira weetaddemu kiri ekirungo kyaffe ekyokubanga owooma. Teekako ne bino ebintu ebirala omusajja bye yeetaaga. Ebiko kwe kuli okusika, kwe kuli okubeera n'ebbugumu, okubeera n'amazzi. Omukyala omukalu bannange tawooma, omukyala omukalu bannange tewali muntu yenna amwetaaga. So baganda bange ka video kaffe keeko ndowooza mukikanyiza bulungi. Beeramu n'ebintu ebitono by'okayigamu, wabula nga ate nze Sheila Adita nja kubeerawo nga nina obubaka bwe mbatuusaako waneeno ku YouTube channel. Gwe kyolina okukola kwe kusubscribinga muganda wange, n'ofuuka member, n'ofuuka family, n'ofuuka omukunze, ne tubeera nga tusoma ffenna. Wabula ate nga ne mu comments zammwe nzeetaaga nnyo gwe beerayo wansi nga okomentinga nga byesitayogeddeeko naawe obeere nga obyogerako oyongere ku kumanya kwange. Bannange imbaagala nnyo, kambasiibule, subscribe.